twagale nnyo Buganda. Bannayuganda n'Abaganda abawangalira mu Buganda twagale nnyo Buganda olw'okuba nti ensulo evaako okumanya kutya bwe tulina okutambuzaamu obulamu bwaffe. Nga Jema tulina mu kigambo kyaffe ekyo Jema ekigambo morals, empisa n'ensa. Ensulo y'ebyo ebibiri bwe Buganda buno bwe butambulira, era kigwa ddala mu nsonga ssemasonga eza Buganda, empisa n'ensa. Ebyo nga tebiriiwo eggwanga terina gye lisobola kgenda. Ebyo nga empisa nga zivuddewo ziserebye, tetusobola kuba nti tuva mu bulyake n'obulabbayi n'obukenuzi. Nakino ekitta abantu obutayagaliza bannaabwe byonna biva mutabaamu mpisa na nsa. Amanya Dr. Swaibu Kagwa Nsereko, omwogezi wa Justice Forum Jema w'eggwanga lyonna era ekkula lya Busiro North agenda okukiikirira abatuuze b'e Busiro North mu Parliament y'omulundi ogw'e12. Bannabusiro North mbenyumirizaamu nnyo, mbaagala nnyo, tukolere wamu, nja bakiikira bulungi nnyo mu Parliament, sijja kubatiirire. Hassan Kirunda ayeggwanyiza obwa meeya bw'e Lubaga. Era ekituleese olwaleero akabonero ka Ssaabasajja Kabaka ku matikkira gano ag'omulundi ogwa 32 kalaga Afirika gye yava n'ennono yaffe n'okumanya emirandira. Omuntu atalina mirandira gye aba teyeemanyi. Era lwaki tubeera basanyufu nnyo abakulembeze baffe bano ab'ennono be balaga obutonde bwaffe n'enzaalibwa yaffe n'obuvo bwaffe n'obuddo bwaffe mwe tusimuka. Era kyetuva tuwera nti omuntu yenna akwata ku nnono yaffe oyo tufa naye. Era lwaleero tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka baffe olw'okutuuka ku matikkira ag'emirundi ogwa 32. Era tumwagaliza kabaka waffe Katonda amuwangaaza emyaka gyonna nga waali.